Mu 1966 Kabaka wa Burundi Ntale nga yakamamula kitaawe Mwambutsa ku Namulondo naye yamamulwako bwe yali ku bugenyi Zaire. Eyamamula Ntale ku Namulondo yali Prime Minister we yennyini gwe yali yeerondedde mbu bafuge bombi. Prime Minister oyo yali ayitibwa Michel Mikombero. Kweza gwinginyana ya bitahi kavumera nkambere namara mezi ratashe. Mu 1972 Ntale yabudamako wano e Uganda era Amini n'amuwa ennyonyi Namunkanga okudda e Burundi nga amukakasizza nti yali ayogedde ne Mikombero obutamutuusaako bulabe. Kabaka Ntale aba yakatuuka ku kisaawe e Bujumbura n'akwatibwa amagye olwo n'aggalirwa. Ababyeyi bibondo batisanganiye weza gwinginyana ya birenzi weza gwinginyana ya mujandi weza gwinginyana ya bitahi kavumera nkambere namara mezi ratashe. Ntale ng'aggaliddwa abantu baanenya nnyo Idi Amin okumuwuddisa. Amin yawalirizibwa okulaga abantu ebiwandiiko Mikombero bye yali ataddiko emikono ng'asuubiza obutaggalira Kabaka Ntale. Munnange waayita ennaku 21 zokka Kabaka Ntale n'akubwa ebyasi ebyamuttirawo bwe yali egitega gye yali aggaliddwa nga n'okutuuka leero teri amanyi nsonga nnambulukufu yamuviirako kuttibwa. Kabaka Ntale yali aweza emyaka 24 gyokka we yafiira. Nyana ya birenzi weza gwinginyana ya mujandi weza gwinginyana